power. Power. NUP. Everywhere. Olunaku lubadde lwa mukaaga ennaku z'omwezi nga 8 Kawempe n'awuuma. Abasirikale, abajjat, abasirikale, aba UPDF, abasirikale, aba poliisi, kwegamba kitegeeza nti bonna babaddewo ddabo kubanga jjat yennyini yo erimu bonna okuleka nti bakifeesi be baayongeramu, naye jjat ebaddewo erimu poliisi, UPDF ne military police, kakati olwo ne SFC ne bakifeesi. Naye kati ate jjat ebaddewo amayigi ga UPDF nago ne gajja kati nga gambadde nga UPDF, poliisi nayo nejja nga eyambadde nga poliisi, ne bakifeesi nabo ne babeerawo nga balaba nga bali omwo. Naye munnange nga tebalina kyakukola kiri awo okuleka okutunula obutunuzi okuva ku mulundi guli ogwasooka, anti ekigendererwa kyakukuba bateekewo okutya eri aba opposition oba aba NUP. Naye muganda wange tebisobose, abantu bwongezi, people power balaba yeeyongera bweyongezi, omwagala gw'abangi Bobi Wine, abantu nga kyagamba abantu balagira ddala nti bali ready okubeera nti kyebakola, era gwasonzeeko Nalukoola ng'abantu bonna bagamba nti Nalukoola ye waffe. Kale kibadde kijjobi nnyo, era Bobi Wine akakasizza n'agamba nti gavumenti egezezzaako nnyo okulaba nga ebateekamu okutya, naye mulemeddeko bageza kukola nga babateekamu okutya. Wali ku kisaawe ekyambogo wakuye olukuŋŋaana jukira olwasooka abaalukuba eno wansi nga ku aya abamanyi factory eyo beekola ŋŋano awo kikuba ekyo ekikkirira awo, so waliwo ne warehouse bakwatirawo nnyo vidiyo z'abayembe. Kakati guno omulundi babadde eri kisaawe kya Mbogo, era namungi w'omuntu nalaba Hudu Hussein agamba nti Nalukoola Bobi Wine yaze okumulondola okubanga yali backup artist we, bwe bayimbanga bonna naye abantu abalala balina ebisaanyizo okusinga ku Nalukoola tebabatunulamu, mbono baamuwa lwakuba ne yeerabira nti akazannyo kano kayinza okubeera akazibu okutegeera kubanga bampuuga balina ekintu kye baakola oba ebikolobero byabwe byatamya abantu abambala amasuuti mbw abo abateeketeeke be baateekateeka. Kati Nalukoola okuba ekiri nti looya, kati abantu abamu babadde bamulabira mu mbeera bwetyo, kyobulaba nga abasajja nga ba Moses Nsereko bajja ne balowoozesa abantu nti kati bano abali ku ground be bamanyi abantu, kumbe Nalukoola naye musajja wattu abadde nga ku ground era mwana wa ghetto, nti yali ntaanya okubeera nti asoma. Kati Bobi Wine alina okubanyumiza story abantu bakitegeere nti ono gwe tuli naye si be bali be bagamba nti abateeketeeke, bano bazze beerandiza bokka nti baatukanga n'ekiseera ne bava mu ssomero ne baddayo buzzi okubakana n'emisomo. Kati omuntu oyo muganda wange abeera talinga bano mbw abateeketeeke, mbu Kabaka yampa obwami nga nnina emyaka 21 simanya ebyo bye balimu. Kale Nambooze ne David Lewis Rubongoya beebazizza abantu okubeera nti nno balaze omutima, era Nambooze ategeezezza n'agamba nti ekibaddewo kyongedde okulaga abantu nti balina kye bayita resistance oba balina kye bayita solidarity, bagumu bayise mu mbeera yonna. N'abeebaza abantu b'e Kawempe North okubeera nti balaze amaanyi n'obumu n'obuvumu, era bw'atyo n'abagamba nti obuvumu obwo
n'obugumu obwo obutanyenyezeka ge maanyi gaffe. Tugenda kuyimuka era mwogere loudly era mudimandinge a better Uganda for all of us. Era n'akakasa nti eno kituufu revolution yennyini bibadde bigambo bya Nambuuze. Kankulekereyo ebibadde ku kisaawe Embogo. Bobi Wine ayogedde kikyategeezezza abantu era nga bulijjo emboozi tekyuka, emboozi yakununula ggwanga. Tetwagala kusuubiza abantu naye kati abantu abamu bawumba batuutu kati nga Hudu Hussein ajja n'alaba nga katuze Bobi Wine ayogera ku bulamu bwa Nalukoola gy'ayise kati bo nga bagamba kati awaliwo osimanya ebintu bya national importance ebyo naye ng'ate ye nga Hudu Hussein jjukira yali wano RCC mu Kampala mu biseera bya COVID temwerabira nti abasuubuzi mu kikuubo emaali yabwe yavundira mu maduuka. Hudu Hussein alaba kati ki ekikola national importance okusinga ekyo kubanga abantu bangi badda mu kyalo abasuubuzi mu kikuubo era amaduuka nga akolera bali abamutuma nga baagala okugobamu abantu abamu mu bizinesi yasobola okuyambako balusibira mu bbuukubira nti nno ekikuubo bakikiriyalinga era COVID yagenda okuggwa nga birala nnyo nga basuubuzamu basibyemu ne babira replaced ne bannaffe. Kankulekereyo Bobi Wine wano n'ebibaddeyo ebitonotono bye naasobola okubeera nga nkutuusaako ebitaakuwanfuweko nnyo. Basebo ne banyaba abalungi bemuli muli bulungi zeno olwaleero byenandyagadde okwogerako byonna Kanso Nalukoola abyogeddeko naye kenfunye omukisa okwogerako nammwe baganda bange ngenda gukozesa ate nyongereko n'ebirala. Guno omusabasebo ne banyabo si gwa bulijjo. Abo abasajja abatunyigiriza bafuba nnyo okuba nti tetusisinkana kubagamba bigambo bino. Bafuba nnyo okulaba nti tetusisinkana n'abantu baffe. Batya nnyo okulaba njenze byemmanyi oba Nalukoola byamanyi oba abakulembeze abalala singa tubiteeka mu bwongo bwammwe ate mugenda kufuuka kizibu gye bali. Yensonga lwaki bafiirawo nnyo bakozesa amaanyi mangi nnyo. Ennaku ntono eziyise ekizimbe kyayidde mu kibuga yewayitawo eddakiika 2 eddakiika 3 essaawa emu essaawa 2 essaawa 2 n'ekitundu namba nga tewali wa poliisi na wamagye yatuuseewo kubanga eyo si ensonga yaabwe. Naye n'obagamba nti Kyagulanyi wuuli wali ali ku dduuka teziwera ddakiika 2 ng'obusajja bonna butuuse n'emmundu. Saawa zino emmotoka eyinza okufuna akabenje ne bamala ebbanga nga tebatuuseewo kubanga ekibakwatako si kuweereza bantu. Basebo ne banyabo olunaku lwaleero munzikirize nkozesa omukisa guno njogere ku nsonga nga 2 oba 3. Bwe twasembayo okusinkana baali Kawempe wali ku 5. Saafuna mukisa kumalayo be nali njagala obbagamba kubanga bajjako amasannyalaze. Ku kiseera ekyo nafuna omukisa ne mbawo obujulizi ku musajja ono gwe bayita Nalukoola. Nabawa ebyafaayo bangi nnyo mbadde muntunuulidde naye temumanyi nti mummwe mulimu abasajja n'abakyala bannaggwano. Nakozesa omukisa ogwo mu abantu b'omu Kawempe North okubanjulira omwana owammwe gwe beezalira kuba temumutegeera nga bwe mutegeera. Ekyo nakimala ku lunaku luli. Olunaku lwaleero sigenda mubanjulira, sigenda bawa byafaayo, sigenda bawa bujulizi kubanga ekyo twakimala, gye tuva tetwagala kuddayo.
basebo ne banyaba ensonga gye njagala okwogerako olunaku lwaleero nsonga nkulu nnyo era sasinzeko olwaleero wabula nakutya omuntu nenzija naye omuntu oyo mukozi wa Museveni omuntu oyo yalina mmwe omuntu oyo y'omu ku be twalabirako mukyala muyivu mukyala waakuno muganda omukyala oyo yali wa FDC nava mu FDC n'atandika ekibiina kye bayita Uganda Federal Alliance naye Museveni n'amala n'amugula basebo ne bannyabo abantu abo bwe bagula tekitegeeza nti baba tebategeera baba bategeera naye ensonga lwaki babagula baba baagala babasibise babasiruwaze n'abazungu bwe bajja wano balondayo betwesiga abagezi baffe ne Museveni bwakola n'abagula n'aggala obwongo bwabwe ennaku ntono gye buvuddeko mukyala Betty Kamya nga yekalaba abawa gavumenti eya Museveni Inspector General of Government kaliisoliiso lwa gavumenti ekitongole kyapulira kyekyafulumya alipoota nekigamba mu Uganda buli mwaka babba triliyoni 10 si miliyoni 10 si biliyoni 10 biliyoni ebamu miliyoni 10 triliyoni ebamu biliyoni 10 etegeeza triliyoni ebamu miliyoni omutwalo 1 kakati babba triliyoni 10 etegeeza babba miliyoni emitwalo 10 buli mwaka basebo ne banyabo ezo sente ze babba singa ffe tubadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo kati wano wetugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetugenda basebo ne banyabo njagala munjazika amatu saagala yadde n'akolola kubanga sinnabagenda mu maaso njagala muwulirize ebigambo ebya Betty Kamya omukozi wa Museveni njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku njagala mukkirize nti bano abantu bamanya amazima jasi beewuddisa njagala mumpe dakiika 2 nga musirise tewali yadde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo Betty Kamya njagala bakuteekeko abandaba era abampuliriza nze Betty Kamya Kibooma era nkola nga kaleesomesa wa gavumenti ya Uganda nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino yewera bennamunzisa abanyabanya bannayuganda mu malwaliro temuli ddagala nabikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti leeza okufuna ddagala bazeggiza nebakola mu byabo enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala kuko nga tebannatuuka mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ba Uganda basulawo by'ekibumanyiza emisala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi si lwakubanga gavumenti erina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawola ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba kumpi buli nsonga yonna ekubiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi obyake na bulabbayi nti obubbi obukutte ejjembe mu Uganda bannayuganda bambi nyuma omusolo era eri gavumenti naye mu kina kitono nnyo omusolo gwonna okugeraageranya kuti mwandifunu bwe ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe gavumenti yaleeta enkola ez'okukulakulanya abantu kinoomu nga etandikwa bonna bagaggawale emyoga ne PDM naye era nga ssente bazigwa ekiziganyiza enkulakulanya mu ggwanga abantu ababba ssente mulowooza nti babeera bangi balubatu Uganda eno erimu abantu obukadde 45 naye kwabo abantu $35 mokka be bakola mu gavumenti ate era ne kwabo
abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwebekera ne baleka abangi nga bali okukunkubuka oba busigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawera eddala olukadde mu 5 abakulu ba gavumenti 3.3 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyevudde nze wano ku mukutu guno okubasomoza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu nabukomaawo. Ebyo ebigambo bya Betty Kamya kyokka ng'abikkirira. Ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira. Baganda bange mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49 tugenda kwera miliyoni 5. Buli omu ku mmwe asasula omusolo n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali. Njagala mumpulirize bulungi. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo, kubanga Uganda nsingagga, basingayo bya bugagga bya nsi, basingayo Uganda, basingayo gwe. Bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka, buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abanjibwa miliyoni 2. Ani yazeewola? Museveni ne banne. Zaakola ki? Baazigabana ne bazigulamu ebizimbe n'ebyobugagga e Bulaaya. Ani agenda ozisasula? Gwe n'omwana wo n'omuzzukulu. So tuli wano basabo ne banyabo, njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana, lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala kimala. Bwe twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable, abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu bulungi olubeerera, abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo, abamu ku ffe twali ba artist. Kanso Nalukola bagambye nti Kongo y'ensi esinga mu nsi yonna obugagga, naye Abakongo be basinga obwavu mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi, abayimbi ba Pepe Kale, ba Alusi Mabeere beeyisanga emboodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko nabba ensi yaabwe. Kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe, babeera France, naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwaleero. Bategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwaleero giweze emyaka 39, bangi ku mmwe temwali bazaale. Nange mwenna abasinga wano obungi basinga obukulu, naye nange yansanga nyina emyaka 4. Bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe nga buli ageziwala gwanyiga, buli ageziwala gwanyiga. Bakadde baffe mubalabye bonna bagenze babatta, amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mwe abasiramu baano mukimanyi Sheikh Muzata yafa yekka oba battamutte? Mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba battamutte? Mwe abakatuliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizolwanga yafa yekka oba battamutte? Abamu babatta mukyama, babatisa butwa, abalala ne babatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Baganda bange njagala mumanye mmwe gwe ssebo n'ennyaba ali wano tibakufuula muddu mu nsi yo. Ne bano abantu abacuula obaddu bakikola batya? Nzirayo ku mboozi ya Betty Kamya. Tuli miliyoni 49, naye bagenda ne bafunako abantu 35,000 ne bagiwa emirimu. Nabo bakozesa abakozese baani bali kagurupu akatono bwe kati abantu 3,000 tebajjuza na busaabala. Naye bawa mezi yaffe. Omusajja omugezi omu Malcolm X yatusomesa n'atugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu we okujjako ng'okkiriza. Abamu twagana kyannaku tubaganda baffe abasinga babatesinga batya, bakwata ku mutima
oba ku lubuto kuba basinga balina akatengo ate balina enjala ne babatiisatiisa tugenda kusiba tugenda kutta oba ne babagamba tugenda kuwa sente naye bw'osukka levo ey'okutya oba n'osukka levo eya sente oba owangudde tebalabira omugezi omu yatugamba true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. Because if you don't love money, nobody can buy you off. And if you don't fear death, nobody can scare you off. Edembe eliana madala lwe lunaku lwolifuna eddembe lyonna maddala lwe lunaku lwolirinya okwagala sente n'olinya ne kukutya kubanga bw'oba osusse okwagala sente teri asobola kugula ate bw'oba osusse okutya okufa teri asobola kutiisatiisa ontiisa eki kati baganda bange mwabeekawo empe njagala okubategeeza nti bano abantu abatono abaatuwamba batono nnyo ate bafaanagana bwebatunulira obalaba bawambye buli kimu genda mu poliisi be badipisi ne bwaba waaluwa ne bwaba weeyumbe bafaanagana be bali mu buli ofiisi boogera olulimi lwe lumu genda mu revenue genda mu SFC genda mu poliisi genda mu magye be bamu bano abantu batya nnyo kuba bannayuganda bayinza n'okubamira mu ssaawa emu naye bamazeeko batya batufuze butya batufufugaza batya bakozesa abamu ku ffe be bali betikamya bakugambye 35,000 bakozesa ba house negroes ekyo nakyo nja kibanyonyola mu myaka bwe twabeerera abaddu nga tuli basireevu walingawo abaddugavu ba mirundi ebiri wabeerangawo house negro ne field negro oba plantation negro house negro oyo muddugavu abeera mu nyumba yali yekulubesa nnyo ne master we ng'ayagala nnyo master we bw'alwalanga nga master tulwadde enyumba ya master bwekwata omuliro ng'ayagala nakuwanda kuba malusu enyumba ya master ekakane master bwe yabeeranga omugaga nga master tubagagga oyo house negro ng'afiirira master era ng'alwanyisa baganda be nga bw'omugamba boyi wange tudduke tugende tubeere free ng'agamba ate tugende watuve wano waliyo Uganda endala ensinga eyangu Museveni abo be ba house negro babeerangawo mu biseera biri babeerangawo nga tulwanyisa abagwira ne kati we bali bwe kyatugaanwa twabayitanga aba resistors ne ba collaborators we bali kati ne wabeerawo ba field negro nga tebaagala oyo masawe kuba yali abanyigiriza aba field negro ng'ennyumba ya masawe kwata omuliro bagamba Allah yongeze empewo ennyumba enegwewo kwe masawe bw'alwala nga bwe batera okulwala ng'agamba Allah lwaki kisiraani kino tekituwonya aba field negro bebaffe ntamukugo babeeranga intelligent babeeranga nabo bamanyi nti bantu ng'oli omuzungu era bwe balemerako bamala ne bawangula baganda bange olunaku lwaleero tulina abantu abo be bakozesa buno omusajja bwandibadde tebusobola tunyigiriza nga tebukozesa baganda baffe tubalina aba house negro olunaku lwaleero obalaba abannabbanja bannalweiso baddamulira be bakozesa okutta abaana baabwe be bakozesa okunyigiriza baganda baabwe okumanya tebalina magezi tebamanyi nga shebuza tebeyagamba bwe baanaamala ffe nammwe bajja balya babulira bakozesa okutemula abaana baffe naye naabo banaabaliza bajja kudda kuggwe singa olina obwongo wandirabidde ku kirumira singa olina obwongo wandirabidde kaweesa naye bawulira babakozesa okutulugunya abantu nga tebalina musango kati bagenda ne mu ghetto